Right, kale nkwaniza nate ku SML News yugi omukutu gwaffe kwosinza okutugoberera bulijjo. Njagala kwebaza obubaka bwammwe bungi ddala ate njagala kwebaza abo abafaayo okugolola ebintu byaffe. Ku mikutu gino kwe tubeera tekitegeeza nti bye twogera ffe tusinga obugezi oba ffe tusinga okumanya, naye olusinaffe bye twogera tuba tulina kye tubimanyiiko nga bwabaawo omukisa ogw'omuntu okutwongererako n'okutugolola n'okutuwabula tetugwetaagira ddala. Kale nalabye obubaka bwammwe bungi nnyo ddala ku bubaka bwe twalikodinga juzi ku bya Honorable Mathias Mpuuga n'enkolagana n'abantu abala n'amateeka galeeta, nina bye nalabye byenji okwanukula ate era n'obubaka bwe mwaweereza ku programu yaffe ne mwami Moses Bigirwa, General wa PPF 005 ate President wa Eastern Revolutionary Platform, bonna tubwebaza, tujja kuwuddiramu wamwawo. Kale ne leero mu special notes zaffe okwetegereza ebiri mu ggwanga lyaffe, njagala kugenda ku nsonga ya mukwano gwange ate mukwano gwammwe akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda, Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi. Erinnya erya biceekeezi yali ejjako naye mpulira waliwo abakyayagala okulimuyita naye nga by law erinnya eryo yali aliwaddeyo. Muliyo mutya gye musinziira. Mpulidde ebintu bingi ku mikutu, ndabye obusungu bungi, ndabye obukambwe bungi. Ensonga najoogerako ddala nga nti bannaye ensi yaffe nga nyiivu, bantu banyiivu, buli wamu banyiivu, buli wamu bayomba. Obeera oli wano n'owulira nti omusumba Kayanja ayomba ne Ssenyonga, awulidde omusumba gundi ayomba ne gundi. Bw'ogenda mu bayimbi n'owulira nti ate simanyi abasawo baabo bayombye ani y'omutujju Gravity omutujju nti abo nabo bayomba. Kanawulidde Sabbiiti n'abakyaki of Uganda nabo bayombera ebyambalo byabwe nti waliwo ababyambala. Bw'ogenda mu byobufuzi nti eno Bobi Wine nti bayomba bali n'empuuga bayomba. Bw'ogenda mu FDC nti abali Najja Nankubi bayomba n'abali e Katonga. Ensi yonna nejjula bantu kuyomba buyombi. And nobody seems bothered. We must start reminding ourselves of the good things in this country. That we need to keep reminding people that fennawadde tuyomba eggwanga lyaffe lino Uganda yensi esinze emmere ennungi mu nsi yonna. We have the best food, best in taste, best in variety, best in preparation, best in availability. We must also remind our country that Uganda has had many firsts. That we are the first country to do this, the first country to do that, the first country to do the other. We must remind our people that Uganda has the most hospitable population, a population of people where you arrive today and by the following day you look like you have been there for years. Ffe tulina ensi esinga okwaniriza wano abantu omugenyi eyakyadde leero oba muzungu oba mufalansa oba mugirimani oba mu Russia bw'atuuka wano leero mu nnaku bbiri osobola omusanga ku street z'e Kampala nolowooza nti abaze wano omwaka mulamba. So that when we keep talking about the good things about our country, we keep reminding ourselves about those good things about this country. Perhaps we'll listen the voices of negativity, blackmail, the quarreling voices all over about our beautiful nation, the Pearl of Africa, as named by Winston Churchill. Mpulidde era ndabye ku mikutu eggwanga tulina muntu mukwano gwalyo gwe lyetaaga. The other day they are praising Joel Ssenyonyi, new leader of opposition, oyo yasobola mzee webale chief yachikoze, principal yachikoze. Today everybody is on Joel Ssenyonyi and 1.7 billion. Ate ffe tuseka busesi. Everywhere nalabi bakoze obu t-shirt 1.7 billion, abakoze obusipande bw'ekkubo 1.7 billion, abakubye ebizimba amayumba 1.7 billion, abakubye gawuni y'embaga 1.7 billion. But
bannayuganda njagala kubeewuunya tulwawo buli kutegeera oba tulwawo kulowooza. What is new in the 1.7 billion? Kipya ki? This story of the 1.7 billion has been on and on and on. Nga bakyogedde ne tukyogera ne beegaana ne bavuma ne bagamba n'omukulu n'akyanwa naga nedda nze lipooti 1.7 billion saagifuna era lipooti mubuuze sipiika nawandiikira sipiika n'atula ku lipooti ne bagaana ogiteeka kusimanyi ku order paper n'ebirala. Ugandans are waking up now to debate this, but perhaps because oluvannyuma lw'okukyogera ennyo Mwami George Ssenyonyi, leader of opposition, honorable, yayagala atwaleko abamu ku bakyogerako mu mbuga z'amateeka oba oliawo kikomaawo. Bayibuli yaffe egamba nti bw'okola ekibi kituula ku luggi. When you do evil rests at your door steps. So it's always there. You always do it. Nesagala kutunulira evil n'ebirala ebiri mu mboozi ya George Ssenyonyi. Njagala kutunulira ebintu bisatu byokka. Ekisooka obusungu. Obusungu buno abasoga baga nti buli akamagezi. Abasoga baga nti obusungu buli azaamanya amagezi. Obusungu buli akamagezi. Omuntu kasitaanyiiga bweyashumu nti ebintu byonna omuntu byayogeranga munyiivu ebisinga obungi tebiba byamagezi. Ebisinga obungi bibeera tetubitwala ng'ekikulu. Era ensonga lwaki ffe abamu be bayita abasajja abanafu oli bw'aba ayomba mifo ky'okumwanukula nsirika busirisi kubanga manyi nti byonna byayogera biba bya busiru oluusi bya bulimba oluusi biri precipitated by anger nti ne bwogezaako okunnyonnyola mu butuufu bw'okunnyonnyolako okusinga obungi you just can't win an argument. Therefore ebintu byonna ebyogeddwa biva ku busungu nti baayogera Oweekitiibwa George Ssenyonyi n'ayogera nti ebintu bye boogera tebiriiyo baagala kubuzaabuza ggwanga kulijja ku mulamwa era ne tukitwalirawo nga buli wamu adde ayogera ku 1.7 billion kibadde kiri wiiki. Naye obusungu bwe bwamutumye nti ndowooza kansituke nvunaane aboogera ebintu bino with a name nti nja kubatiisatiisa oba nja kubasirisa nga nkozesa kooti okubalaga nti waba waayogera ku kintu kino because that is the subsequent way. Lawyer bw'amala okuwa intention to sue n'otakikola ekiddako kooti mu kooti bajja kuwa order nti kiddamu okwogerwako. Obusungu bwe buvuddemu bino byonna especially bw'oba weepimira baga nti omuntu omuwanvu bw'akutama okutakula akavunza abeera awadde akavunza ekitiibwa amaanyi era n'okulagira ddala nti wadde muwanvu okwenkanawa naye akavunza akali mu kigere kamuwaliriza okutama akatakule. Akavunza ke kaba kawangudde. Njagala gamba mwe bannabyabufuzi ne mukwano gwange leader of opposition kasita okkiriza okutama otakula akavunza. Akavunza ke kaba kawangudde olw'ensonga kaba kakuwanuddeyo mu bbanga okootuuke we kali. Kati waliwo ebintu bye twesonyiwa obwesonyiyi kubanga waliwo ekintu abasoga baga nti kyebakutaaku manya bagawa n'abaana bwe nti kyebakutaaku ozira bw'okyetula. Abantu bakera ne bakuteekako ekintu nti oyo ali bw'ati nenga nti oyo muli azaamaanya katugeze ne bwokera n'osasula amabanja gonna b'osasudde tebalina budde buddayo gamba bebaga nti oli muli azaamaanya nti musajja asasula musajja tebabulina era bali basigala bakitwala nti oyo muli azaamaanya kyokka nga gweno wamala n'osasula ne bw'oba oba wali oluddemu. So abasoga kyebabaga nti kyebakutaaku ozira bw'okyetoolaku ne bw'ogenda mu kooti kooti negamba nti tusaze omusango nti ono teyabba era buli abadde amuvunaana nti yabba akawumbi akamu miliyoni 7
akyogera mu bumenyi bw'amateeka taddangamu okukyogera bakijja ku mimwa kisigala mu mitima oba tolina kyojje era buli bakulaba ali awo eyo suuti ndowooza eyakamu 7 ennyumba nti eva ku kamu 7 byonna so omugezi ebintu ebimu bireka ne biyita era ekiwangaziza wano omwami gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni kyekyo twogera ebibi ffenna ku Yoweri Kaguta Museveni nga n'owekitiibwa Joel Ssenyonyi naawe oyogera muyita cowboy ne muyita this man here ne bamuyita simanyi amannya ge nawuliranga mwana ono kyali ajja genda n'ebirala byonna singa Museveni yalinga buli kye tumwogerako atupasuwinga atugobera batuvunaane batugaane kati wano mu Uganda sigati kyalayagalana ku linnya lya Museveni kubanga buli omu kooti eyina capacity etugaana okumwogerako ekibi naye watufugidde buli ayagala okeera n'oyogera oyinza okwogera emyaka 10 n'okoowa ogenda okulira nga abaali boogera tebawunse bakola naye abaali bamuyita kawenkene ng'ate balya naye abaali bamuyita nakyemalira ng'ate bafuga mu gavumenti ye niye kyakola kwe kubaleka ne boogera till they get tired so ndowooza tekyabadde kya bugunjufu mukwano gwange Joel Ssenyonyi okwanukula oba kwagala okuwawaabira Diini Lubowa kubanga Diini Lubowa by all standards temulinawo mwenkanankanira si bitabo si myaka si mugita exposure bye mulabye si enjawulo wakati wa Diini Lubowa saava mukwano gwange ne Joel Ssenyonyi ya buli omu asinga munne ebintu bingi kale olwokuba buli omu alina munne buli omu kyasinza munne nga temusobola you cannot tulaba abasajja bakulu nti bwe tugenda mu byamawulire mu investigative journalism nga tugenda mu mawulire ag'okunoonyereza okusima obusonga okubujjayo Joel naye munnamawulire ne Diini munnamawulire awo Diini asingira ddala Joel wala nnyo bwe tugenda mu muzannyo gwa kale labisa vunza nga tugukola journalistically nga tukozesa mawulire era Joel Ssenyonyi tasobola kusinga Diini because Diini kaliba ye y'abannamawulire yanjawulo nnyo neya Joel ne bw'abadde ali mu mawulire okuva gye yatandikira yonna mu UBC wa yonna ali mu kaliba y'abannamawulire ebadde operatinga gently erimu lugentleman era bwe yatambulanga muntu wa masuuti muntu wa mataayi gentleman ayogera yegendereza is careful like that ye Diini yakugambirawo nti olumbye muyaye nze ndi wa street kati owa street n'owa masuuti in any competition it is likely that owa street yasobola okuwangula kubanga owa street taba nnyo na kyafiirwa si linnya si bitiibwa si masuuti si musaala si mikwano gye mbu my social network how will my friends here DC how will they read no abeera talina kyafiirwa compared to gwe alina ebintu ebingi kale bwe baga nti ali mu nnyumba ey'endabirwamu takasuka mayinja baba bategeeza nti kubanga bali bogakasukidde nga tebalina kye bafiirwa bwe banaagakuddiza gajja kuyuwa wenna it was not proper in the first place that Mr. Johnson takes a step to warn or to intend to sue aboogera ebintu ebyo perhaps mulina omukisa nti Uganda Communications Commission yamaze okutuwa amateeka okubanga buli alina omukutu nga guno gwenjogererako guli licensed by UCC era omukutu gwa Diini Lubowa Ssaaba bw'oba ogwetegereza TV10 guliko akagambo akaggulawo omukutu akakalaga nti regulated by the Uganda Communications Commission kati Joel Ssenyonyi nga member wa Parliament omukisa gwabadde gwagamba ba UCC nti bwebanga omukutu guno muguregulatinga ebintu bino ebiguliko mu biwagira UCC nekuyamba
kuba yandibadde esobola okuyita Dean Lubowa Sava ate naawe nekuyita oluusi nebasisinkanya nga bwe badde ekola kubanga nzijukira nti bwe twayogera ebigambo ebitanyuma ku TVM UCC yayita nze neyita Tamale Mirundi neyita ne Kin Kalisa atukulira ne bakamba baffe abalala nebasisinkanya Mirundi ne byayogedde ku mutabaazi ebiseera ebyo ffenna nga weetuli mu kusisinkana awo oluusi bingi bye twazibira ne bikoma ku UCC ne bitadda mu bantu. So that opportunity is there. That's why UCC has extended that hand so that whoever is broadcasting, whoever is churning out content remains mindful of the aspirations, the interests, the feelings of other people. Because ekitegeeza nti oli bw'aba alina bwino ajja mukozesa bw'ayagala okukosa abantu abalala kyetwandise blackmail oba oluusi n'ebifaanana bwe bityo. So in the first place it was wrong. That advice was wrong. It was the wrong advice. I don't know whether it remains advice if it's wrong. Teyakiwadde ekyo yadde si mutuufu bulungi. That's not to mean nti Dean Lubowa Sava mutuufu nnyo oba to mean nti Joel Ssenyonyi mukyamu nnyo naye waliwo ebintu by'opima nga tojja kubyejjako. Ntera Lubowa n'ekyokulabirako nti abantu ba Uganda abagoberera emikutu bamatizza bannaabwe abantu boogedde everywhere wane e Buganda ne Busoga nga boogera buli lunaku boogera ne mu inbox eyo ne boogera ku WhatsApp oli n'akuweereza nga bakakasanga nze Muyanga government we yampa sente. Ayo Muyanga yagaggawala dda government yamuwe sente. Ayo yo Yalya. Ye sente yamala yayina amabanja government negasasula nga none of those things is true. Mbagamba ne tewali banja wadde n'erimu government yasasula naye nakireka because kyamala okuyingira mu bwongo bw'abantu nti Walya what do? You just remain focused nti nze nkola byemmanyi nti bye bituufu nkola byenjagala mu butuufu bwabyo ogenda okulanga ataka nti kale leero bulijjo sikkiriziganya naawe naye leero nzikiriziganya naawe ku kituufu. That's all. There are things you cannot fight to justify. You just leave them. Banantu bamanyi nti oteekwa kubeera mu opposition. Buli ava mu opposition n'agikowa tebayinza kubuuza lwaki wagikooye. Bakukasita ova mangu nti yalidde kyokka nga ate abali munda abagamba yalidde balya n'okusinga bwe bafulumya wabweru nti I've always been telling you this. Nabagamba dda nali ku NBS television lumu nembera ku TV endala olwokubiri nebaga nti wano mu Uganda mwe tuli mu the Republic of Uganda. Kiddamu wano we tuli mu the Republic of Uganda muno mwe tuli mu gavumenti ekulemberayo Yoweri Kaguta Museveni. Tewali bantu bavuganya gavumenti eno nga bali eno waggulu mu bakulembeze nga ddala ekigendererwa kyabwe okuva munda mu mitima kyakuggyako gavumenti. Take it or leave it. Abantu abavuganyiza waggulu eno balina ebigendererwa byawo njawulo nnyo ku bantu abali wansi. Opposition ya Uganda entuufu eri mu bantu abawansi. Opposition ya Uganda entuufu eri mu mulimi alimye kasooli we Busoga nga kilo eya kasooli yagigula omutwalo gumu mu 2,000 ninagenda okutuuka okungula kasooli oyo nga kilo eri ku nnusu 2 ng'okugula kilo emu gye yasimba atunda kilo nga 1000 okusobola ate okuzzaawo kilo emu gye yagula ng'era abamuguza kilo ey'emu omutwalo gumu mu 2,000 bamuga nti kasooli avuddemu bwaddamu n'amusimba tamera. Kitegeeza buli ayagala okusimba kasooli alina okuddayo ku dduuka agula kilo emu ku mutwalo gumu mu 2,000 naye nga yagenda okungula kasooli nga kilo eri ku nnusu 2. Abo be bantu abakooye gavumenti ng'agiwulira. Gavumenti emuli mu mutima, gavumenti emuli mu nsawo, gavumenti emuli mu nnimiro, gavumenti emuli mu nnyumba. Yayagala alime kasooli agule omufaliso omulala kubanga guno omufaliso gwalina gukaddiye. Akungudde kasooli yiika namba naye sente ezivaamu bw'asalawo oggula omufaliso tafuna teziddayo gula nsigo ndala. Bwe bamulyako tajja kusobola kufuna mufaliso. Abo be bavuganya gavumenti mu mbeera yaabwe. I think I call it circumstantial position.
That's what I would call it. That they are opposed to government. In the word of opposition, opposing, bali awo bwe batyo. Otherwise, eno gye tuli waggulu, eno gye tuli mu Kampala, bannange tewaliyo opposition. I am telling you. Abantu abavuganya gavumenti eno bali bantu ssekinnoomu ate nga bagivuganya oba bagiwakanya lwa bintu byanjawulo. So si common position nti we need a new government nga bona ababuuza nti okay, government gye mwagala okuleeta enaayawuka n'etya n'eno nga banaabikunnyonnyola. I've already said this. So eno abantu bali mu kwezimba, abantu bali mu kwetereeza. Bimwogera ebya Ssenyonyi boogera 1.7 billion ne muwaawaala amatu ne mwogera. That's no money. That's nothing. That's petty. People are here. Abantu balidde wano ssente. Muli kujja Ssenyonyi wa 1.7 billion. Waliwo ali mu FDC wa 48 billion. Ali mu FDC. Ne bannayuganda nga bwe nabaga nti ebintu ebibakosa temubifaako nnyo, ebitabakosa mubifaako nnyo. Ate bwe tuwogera, people are quick to dismiss us. For example, mbadde mpulira emboozi ya Parliament yonna, Anita Amongo, bali mu Parliament, bakomishona, babba bino na bino, era sente zino, era sensa motion biki. Sente zonna Parliament zeekozesa ng'otaddeko n'ezo ze mubala ze babba, ze baalya bakomishona, ze beegabira n'ebigenda ku Parliament byonna bikola ekitundu kimu ku 100 ekya budget yonna eya Uganda. I can repeat, Parliament's expenditure is 1%. Parliament of Uganda takes 1% of the national budget. And this was improved yesterday. 1% of the national budget. Naye focus ya bannayuganda yonna eri kuzibbibwa as part of 1%. Nga tebamanyi nti 99 zonna ziri mu kubbibwa. This is the country we are living in. Our focus is on how the 1% has been misused. And when we put our attention there, the 99% is being swindled, embezzled, corruptly taken, everything, and we don't seem to bother. So, Dean Lubowa Sava awadde Joel Ssenyonyi munnamawulire munne nga bonna bannamawulire ate nga bonna baakolerako awamu mu NTV dose eyakye bayita amawulire g'oku street ennaku zino agatakwatagana gali Joel Ssenyonyi gamanyi aga diplomat amuwaddeko ka dose ka sample katono ebintu ebisinga obungi ebiri mu mboozi ya Dean Lubowa Sava ebisinga bituufu kyokka si byonna ebituufu bye bisinga obungi naye si byonna nti bituufu. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Era eyetegereza olaba nga byonna birina
ababiri emabega ebya Jowero Ssenyonyi birina ababiri emabega n'ebya Ddindo Wasaava birina ababiri emabega. Dean kye yakoze nti yanyiize nnyo bw'otunuulira enjogera ye tone yanyiigidde ddala yawulidde obusungu bw'amaanyi ate bwawulira obusungu kigamba nga ndowooza kitutenga kamanyiiro lwaki atumanyiira bye twali twasirikira edda kale kale nekijjira mu kiseera nga waliwo Ssenyonyi baabadde alinnya ku kagere olw'okubanga ye n'ekibiina kye ne principal balemedde ku nsonga ya accountability eya Parliament ey'abakomishona. Kati awo Muganda wagambira nti atakwagala bw'awerekera akubanja gujabagira. So buli kimu kiri the reason, you cannot read reason, you cannot discern reason and objectivity out of the talk, because first of all the timing is also wrong. Bwabanga Jowero Ssenyonyi mulyake muli wanguzi bwatyo bwali yalya 1.7 billion zibadde bwe zityo biyinza okubanga byonna bituufu naye bagamba nti gundi bagamba nti enkoko gye bagamba nkoko nti enkoko yewange lwebula oba embuzi yewange lwebula embwayo lwefuluma obwoya, something of that nature. Timing yakyo nti kale yalya biliyoni mulyake ayina ebyo byonna ebizimbe n'ebirala ebyogeddwako bijja kati ng'amaze kwegatta ku lutalo lw'abasaba accountability y'ensonga ziri endala. The timing does not favor this, that some people may not believe. It looks like revenge or it looks like a scheme that nga naye bw'abadde atwanika nti twakola bwetu ne bwetuti naffe katika tujjeyo bye tulina tuli mu lutalo lw'abalwanagana buli omu kumalawo munne. Eno ye opposition ya Uganda. Olutalo lwe tulimu kati lwa buli omu kumalawo munne. Olutale enwana eyo y'abantu Katonda be yatonera ekirabo eky'obusiru. Waliwo abantu Mukama be yayamba mu ggwanga lino n'abawa ekirabo, a gift of stupidity, ekirabo ekyokuba obusiru, ekirabo ekyokuba abawutta dense. There are people who are gifted with stupidity. Enfe eyo ffe mu basajja eba ya muntu musiru nti gwe ngamba nakola bwe nti gwe tewakola bwe nti kale nze oba nali ebitaano nendya kiruddu namba gwe tewalya akawumbi kamu n'olya kiruddu ssatu. That's not how people fight. Abasajja Abaganda ab'emmizi ne bwe bakukwata ng'oli wekanga bw'oli ng'omanye eriyo banno abalala mukaaga, omuntu gwe bayita omugumu nga musajja ddala ofoogu, banno baluwa nti ndi nzekka. Nedda muli bangi nti nedda ndi nzekka. Tugenda kutta bw'otayogere banno nti bannange either mu nsaasiro oba mu nzite naye ndi nzekka. Era abategeera njagala bawa ekyokulabirako nti bwe baasiba omugenzi Alhaji Nassantege Ssebaggala ku lw'ebicupuli mu America mu Bungereza, was it America or whatever it was, yali amanya abantu bangi. Kino nkibabuulira leero, yali mukwano gwange yafa. Ssebaggala teyali yekka mu lunyiri lw'ebicupuli. He was not you cannot bibaaka ababikuba, bibaaka ababitambuza, bibaaka eyabimuwa. Waliwo abamuyamba obbiisa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bwe bamugamba, waliwo yali akolagananga nabo okusobola obbitambuza. Bizinesi yali tetandise lunaku olwo. Mwali mulimu abantu abawerera ddala kumpi nga 20 nga n'abamu banene mu gavumenti. Naye Alhaji Nassantege Ssebaggala, one of the most admired leaders of my time, the man I followed eyanyingiza ne mu FDC, yasigala ogwo. Ne bamujja ku bitiibwa bye yali awangudde
nga bamuteze mukazi ne bwe yakomaona teyavuma mukazi oyo kigambo teyamwogera teyamunenya teyamuwaana teyamupasuwinga yamuleka bulesi n'olwali tetumanyi oba naava n'abagesera ali ludda we don't know naye Ssebaggala teyamupasuwinga. I am showing you leaders of resolute abantu abakulembeza abakulu abakuze abanye nti bwe bitambula. Ssebaggala ebbanga lye yawoleza nga bamuvuna ne bamusalira n'ekibonerezo n'asingisibwa omusango n'asibwa n'okusibwa paka lwe yayimbulwa. Ssebaggala teyayogerayo muntu wadde no gwe baagata kutalo lwa bicyupuli ne bamuyita bicupusi Mr. Bicupa Mr. biki ne bamuyeyereza teyayogerayo muntu wadde no Bungereza gwe beenona okumugattako. Bwemba mumanyi mu muŋŋambe naye nga ddala oyinza okikakasa nti oyinza okubeera mu lukwe lw'okuba ebicupuli ebyensimbi ya Amerika n'obijja mu Uganda n'obitwala gye ogenda nga tewali gwogasseeko. Is it possible nti ebicupuli yali abikola yekka? First of all Ssebaggala yali asobola okukola ebicupuli po tekukuba abayaye abaali babimukolera ne babimuwa ndowooza n'aparticipating mu kubitambuza tubiyisa wano ne bifuluma ne bikola bwe biti. Ssebaggala teyayogerayo wadde muntu oyo gwe bayita omusajja omukulu ofa wekka. Kati bano bannaffe abakuto mu byobufuzi kyevambaga nti mwesiga bantu bano nga mubambalako biseera mbu bannabyabufuzi simanyi baludda luvuganya gavumenti enfa yaabwe bwetu naafa nzekka wamma naye yakola bwati kati nga naye yakola bwati naye kati buli omu munzisa olutalo lw'abanene abaasoma ab'ebitiibwa luyingidde mu bayaye ba ku street ffe tuba tulumala. Ndowooza eyo gye baatugamba Parliamentary y'abantu. Mu level of judgment high echelons of judgment gye byandibadde ensonga ezo gye zandibadde zerwanisibwa zibalemye tuzze mu Parliamentary y'abantu nti kati abavuganya Joel Ssenyonyi abalaba nga asusse abalaba nga ayitimuka abamulaba nga abalemeddeko kati nabaga nti katufulumye ebimufaako si byonna nti bituufu naye nabyo buli omu ayagala kufulumya okulaga nti n'oyo gwe mulowooza nti mulungi naye era si mulungi. At the end of the day tugenda kuwunzika ng'eyali omulungi n'eyali omubi bibi n'eyali omulungiko n'eyali asinga obulungi bonna tubasse baweddewo. Eryo ly'eggwanga lyaffe kati n'ensaasira gwali eyo ng'omutwe gwo gwonna gwavaamu obwongo nefuuka nsujju abo nga beweesigambu bagenda kwatagana bakugireko mu 7 mutuuke mu nsi ensuubize era n'obeera eyo n'olowooza mbu muli yambala engule. You are an absolute idiot. Engule nga mugenda kugisangawo. Ebyo juzi Mpuuga be yali ebaga nti bwe muba munaalwanyisa Museveni omusajja ali soba asiba essaawa 24 tanywa mwenge tanywa njaga talina kyanywa talina kimubuzaabuza muteekwa okuba nga muli soba kati muli mu ebyo. Kati buli omu ali mu kunoonya bujulizi bwonna buli buntu bulidda tebukwata ku Joel Ssenyonyi babuweeyo bamawulire babwogere babulogazi babwogere ffe ab'emikutu tubwogere tusobole okulaga abantu nti ne Joel Ssenyonyi badde mulowooza mbu gwe musibirako olukoba mbu asinga Mpuuga gwe yasikira naye muvundu. Tunagenda okuwunzika nga Mpuuga muvundu ne Joel Ssenyonyi muvundu. Kati nawuliddemu nate ke batandiikiriza gundi yadenga nagandi ate mukama wo njagala aveeyo kubanga mugabana naye ngero kyategeeza nti mukama wo aveeyo naye aveeyo ayagala kulaga nti ne Bobi Wine bwe bakutula diiru zino zonna naye aliyako ekitegeeza naye muvundu. Tunagenda okumala okwetula okuva mu kana akavuyo ebya Mpuuga twabitandika mu January tukyabitambulako emyezi 6 kati twagala tuteekeko ebya Joel Ssenyonyi bitwala emyezi emirala 6 paka December. Tunagenda okuwunzika ng'obudde bw'abaagala okweteekateeka okuvuganya Museveni tebukyawera nga ye Museveni nkakasa njogera bye balimbuuza ebiri nkubya bye munjogera bye munnangira nti nalya Yoweri Kaguta Museveni n'obwoteekawo akalulu olwaleero nga takampeyiniza akawangula. I want to repeat, Yoweri Kaguta Museveni the son of Kaguta ne bwoteekawo akalulu olwaleero luno
nga tewali campaign oga nti ncha kulonda akalulu akawangula gwe mbuulira omulala amusinga. He is ever ready. Ndolwano lokanaga nti bannange kuna ne nti kale buli omuntu mwadde essaawa emu yokka ku TV ekiro kinaayogere. Bobi Wine n'atula nti bannaye mbasaba enkya kiggwa leero ne Museveni n'agamba nti bannange kiri gye muli mwe mumanyi bugenda okukyanga Museveni akangulu akawangulidde mu 67, 70, 80%. Because avuganya nani? Museveni is competing with nobody. Bana abamalya nsimbi bemwogerako abajjudde. Olonzo omusajja mwavu omuwadde obwa member of parliament apangisa mu ntindo badde omusuubira kukola ki? Abadde mupangisa kyagala okusooka okukola kwe kulaba naye waagula ennyumba. Bw'abanga ssente entuufu ezigula ennyumba teziriiwo naye nga wali esobola okubbibwa kaazibbe. Mwana mbabuuza nti oyo naye yali mu ofiisi yakolamu ki? Ffe abaddemu nga tetulina abatwagala kulya nguzi nga tolina kyobbye mutulangire obwavu. Oyo bwavu bwe musumbuwa, oyo njala yeemuluma, oyo lubuto akolera lubuto, obwongo tebukyakola, lubuto lwe lukola. Olubuto enjala ennuma olw'ensonga waliwo ebyokulya ebisava byeŋŋaanya okulya, nkuuma ekitiibwa kyange, erinnya lyange, empisa zange, omulimu gwange n'eddiini yange. Mutuvuma buvumi. Abeerabidde eddiini yaabwe n'ekitiibwa ky'amaka gaabwe ne babba bagaggawale nga bemuwaana kati ate mukaaba ki? Joel Ssenyonyi bwe yalidde kiruddu 3 ate owa FDC owa 48 billion. So target eriki? Tulwanyisa bali banguzi nababbi ba ssente za gavumenti. You need to be sober on this. Naye wano tetulina focus nti tugaa nti katulumba kino. Tell me, in this political party called the Forum for Democratic Change, one of its 2 top leaders as we talk now in FDC has the scandal ya kubulankanya ensimbi z'abeegassi obuwumbi 48 naye tebasobola kumukwatako kubanga system akolagana ne system abayamba okukakkanya Besigye. Kubanga gavumenti ekimanyi bulungi nti mu kavuyo kano nga Mpuuga Bobi Wine byani balwanagana, Besigye ayinza okumobilizinga n'areimaginga n'addamu n'afuuka ekizibu kubanga Yoweri Kaguta Museveni ono tebabalimba tatyangako kintu kye bayita Bobi Wine. Ebyo mwerimbire eyo. Museveni tatyangako Bobi Wine nti ayinza okuwangula n'atwala obuyinza bw'eggwanga. I can say this without fear or favor. No, amutya because of akavuyo kayinza okuleetera abavuka abamugoberera ne bookyayo bye bookya oba oli amukookyayo kye ne badestroying eggwanga. So si nti Bobi Wine asobola okuwaguza n'atuuka ku state power. No, never. Museveni akimanyi ne bw'aba atuuse ku state power bw'afugayo weeks ennyingi ziba 2. Museveni, his threat remains this man called Kizza Besigye. Oba mwagala okitegeera oba nedda, Besigye yekka alina genuine threat ng'ayagalira ddala buyinza nga yeegwanyiza okubeera mu state house ng'alina n'obwongo nti bwembeera mu state house gavumenti yange efaanana bweti nga mu bwongo bwe mulimu ne gwayingiza nga amanyi nti bw'awangula leero ono yafuuka vice president, ono yafuuka commander in chief, ono yafuuka CDF wange, ng'asobola bw'aba aweereddwa omukisa okukyusa n'apanga gavumenti empya eya Museveni. Si Bobi Wine. Bobi Wine bamutyako capacity to spark the youth to cause riots endlessly, aimlessly, criminally, to destroy a country, not to take state power. Kati oli ali mu FDC eyabba 48 billion bamuprotectinze ne bamuleka kubanga as of now abayambye okucontaininga Besigye bwati nti alina capacity egana Besigye to re-emerge ng'amudenyinga numbers ne organize structures as FDC eziyinza omupropellinga. Kwabo bonna tewali alina time egenda kujja Museveni mu buyinza ssaawa eno, bali ku kirala oli ali kye. Kifaanagananga n'okugamba nti tugenda ku mukolo, omu ayambala omulala anaaba,
obuuza ani anaatuuka ku mukolo onagana nteekako ttayi wuuno nzija omulaga nti nkuuta bigere kankuuta ebigere mangu munindeko nzija bw'oba oyagala gwoyanguwa naye otambula naani ateekako ttayi amaliza agende ku mukolo naye akatandika okuuta ebigere. Let's be sober. What is the target in this? Joel Ssenyonyi 1.7 billion siziwakanira sizikkiriza. I have no evidence to deny, neither do I have evidence to confirm oba yazirya oba zaagaggawaliddemu. But the issue is, why is it coming out now? That's number one. Have we now started the fight against all the corrupt, or we are simply fighting to settle scores on one end, working for another end? Yes, I agree. People are going to reason here and tell me, Auntie Bagamba, he who comes to demand for justice, for equity, must come with clean hands. If you want anybody with clean hands to come and demand for equity in Uganda, we have nobody. I want to repeat. If we want to wait for those with clean hands to come and demand for equity here, to come and demand for change, to come and fight corruption here, we have no one. Perhaps the Christian hymn goes and says, in the Uganda hymn, that tewali munsi muno mulongoofu songa tewali bamugulu. The Christian hymn concluded it. We sing it, and many times we sing it in church mbuuza naye katukola ki? You know, eddiini y'obukristaayo yonna tulwanira kuba batukuvu na kubeera balongoofu, naye waliwo oluyimba oluli mu njatulo omundoza bajje balugyemu luga nti tewali munsi muno mulongoofu songa tewali bamugulu. You know what that means? Nti ku nsi tekuli mulongoofu naye era tukakasa nti ne muggulu teriba mulongoofu, so kati tukolerera ki? What do we do? So yembeera mwe tuli, we have nobody. So nja kwagala okwongera okwetegereza ensonga ya Joel Ssenyonyi n'akawumbi akamu mu emitwalo 7 naye sofa ekiŋŋaano bitegeera essaawa eno byebintu bibiri. Ekisooka timing. Lwaki kati? Lwaki obubi bwa Ssenyonyi buno bwonna bwe tumanyi tetwabujjaayo na mwaka guli oguwedde ne tubwanjala bulungi? Oba olwo teyandifuse na leader of opposition. Lwaki bujja kati? Era lwaki bujjira mu kiseera nga Joel Ssenyonyi ataddewo nnyo amaanyi okulaga nga bwe baagala okulwanyisa obukenuzi, zero tolerance to corruption and demanding for accountability mu Parliament ya Uganda n'ebirala? I know he is not clean. We would have known that even earlier. We knew that earlier. But why now? What's the aim? Are we fighting corruption and misuse of public resources, or we are fighting individuals? Nti tufuuse anikitema miti nti buli evaayo buli muti ogumera gwe tutema. Kubanga amazima gali nti mwabaagala opposition nga buli aliwo atemeddwa Nobert Mao nti oyo wa kiragala kungulu munda wa yero nsojjo Besigye kyo yakolera Museveni Patrick Oboy nti abo naawe tuleke baali adde wa Museveni Nandala Mafabi nti naawe tutayabo bakolera Museveni Mugisha Muntu nti oyo munalwanda munne akolera Museveni Bobi Wine nti mena mwe mutuleke mwanyi bali gye babeera ekiro Mpuuga nti oyo yali ebitaano bamwongedde n'endala. So at the end of the day gwe mukwasizza sitrago ow'engalo ennyonjo ndowooza bisigalire edi mutwe gwe sinna ndowooza edi mutwe ne Nubianiri bo bali kiriya abo kati be bali mu opposition. Unless you tell those two, if you want to have genuine opposition in Uganda, it should be opposition led by Eddie Mutwe and maybe Nubianiri for now. Naye abalala bonna mumaze obbalangira nti bakolera Museveni. Kitegeeza tewali alwanyisa Museveni. Obwongo bwaffe nga bannayuganda gye babalooza ne tubuukira buli kintu mangu nga twabuukidde dda nga tusaakaanyizza tetwagala kutunda ku reason eri mu kintu kino. Ebintu bino biriko ababipawaringa, ebintu bino biriko ababiwagira, ebintu bino biriko ababikulembeza nga n'ekigendererwa kyabwe
kwe kusigala nga bakonya alternative government, alternative opposition esigale ng'ekonakonera awo bwetyo babule gye balaga. Eggwanga lyaffe bonna byafuzi bonna abandivuddeyo ne bafuuka ab'omuzinzi ab'amaanyi basigale nga biri awo nga bisse kibote byonna nga biteeyenga buteeyenzi bwe biti nga buli avaayo akubiddwa. Kyeva mbagamba nti bw'oba wagira Museveni ne gavumenti ku lulwo, ne bw'oba ovuganya nga toyagala Museveni mukyawe kuno ne tebakulimba nti waliwo eno abantu abali eno waggulu eno abakulowooleza nga bali muli kimu naawe. Ng'ovuganya Museveni ng'oli mu bigatto bya Bidiko. Museveni agende oli mu bigatto bye ebya Bidiko birimu n'ebituli emabega. Bano bo bavuganya Museveni agende nga balinawo apartment C. Balinawo ku poloti saawo mwana. Balinawo ku bupoloti obuwera, balinawo bu passport, balinawo ku dola ku akaunti zaabwe. Balinayo ko ku bizimbe wabweru mwana. Alinayo ekizimbe Dubai. Avuganya Museveni ng'alina ekizimbe Dubai. Ng'opinga Museveni ng'olina bibidiko bye ebirimu ebituli. For God and my country.